Nsaba kutegeeza abantu bonna era mbetondera olw'omukolo ogwaliwo ogwayitibwa Edikenzo Festival. Ogwo omukolo si gwe Luba Events gwe yali etegese, kuba Luba Events yali etegese festival, yali etegese concert. Naye omukolo gwa Luba Events ogwo bali bayita Edikenzo Festival gwasalirwamu obwa COVID-19. COVID bwe yajja omukolo gwo tegwayimirizibwa. Omukolo mu kuguyimirizibwa twali tuyina okuddamu okukola omukolo ogwo. Omukolo ogwo mu kuguddamu okukola nga COVID awedde twagende nagende wa muganda wange Edirisa Musuuza ne mugamba nti kuba endagaano yaffe gye tuyina yali etugamba nti walibangawo obuzibu walibangawo obuzibu bwonna ye lwaki ebigwa bitalaze walibangawo ebizibu byonna ebigwa bitalaze promoter gwe bayita Luba Events alikola ki aliyimiriza omukolo kuloze yegamba bweti wano mu ndagaano yennyini Edirisa Musuuza gyateekako omukono guno gwe mukono gwa mwami Musuuza, guno omukono gwa manager we bamuyita Martin Beta, guno omukono gwange. Ku ndagaano yennyini gye tulina ina paragraph eno bagiyita paragraph 4 egamba in case of force majeure which renders the agreement impossible to fulfill, which is not attributable to any act or failure to take preventive action by the first party. First party yenze, which is Luba Events je kitongole. The first party wano we wali ensonga mwami Musuuza agendoza nti tagisoma endagana agisoma lukwabaya. Chigamba nti the first party Luba Events may cancel the performance without penalty to second party, and the future date for performance shall be communicated to the second party. Second party ina lukusalusazamu. Omukolo bwe walibaawo ekintu kyonna ekirobera omukolo guno okubaawo nga Luba Events kiri out of his control anayimiriza omukolo. Naye bw'aliyimiriza omukolo aliddamu n'alaga Edikenzo olunaku lw'omukolo lwe gulibaawo, future date will be communicated. Era omukolo guno gundi COVID bwe yajja, COVID yategeeza butegeeza nti waali tewasobola kubaawo omukolo kubanga wagwawo Luba Events byetasobola kukola ki kuyimirizawo omukolo, and future date was supposed to be communicated. Era nagende wa mwami Musuuza nga bino nga COVID awedde ne mugamba nti mwami Musuuza COVID alabika tutereddemu twandibadde tukola omukolo gwaffe. Ekisooka kiyangamba yangamba sente ze wampa soko zisazeemu milioni 4. Ekyokubiri njagala milioni 5 mwaga 520 ng'avudde ku 120 ku sente ze twakanya kubanga sente awo muzali milioni 10 nali muwadde milioni 10 twali tukanyiza milioni 12 eza omukolo then ne milioni 2 zali za sponsor kuba buli sponsor yene yalina okujja yali avunanyizibwa kunze. So that was the issue. Kati bwe yangamba nenzirayo okusobola okuteekateeka okulaba date ki kwe naateeka ki omukolo gwange naddayo okumanya okulaba Kenzo ngategeka omukolo e Masaka. Era nenjogera naye nembakubira nembagamba temusobola kuorganizinga mukolo nga ndannyini gwo wendi sifudde muntu subira nze sente nazijja weza afa ngate muteka omukolo gwennyini gwe nina okukola. Nayogera naye nakola Shembale, nakola Shemasaka, nakola na Shembalala. Nendowooza nti oba oli awo anaabamu ak'obuntu n'agamba ono yafiirwa n'akola She Kampala. Nali so surprised okulaba ng'omuntu azze ne Kampala okola Edikenzo Festival. Edikenzo Festival ina nannyini waayo. Kuvalaba nga mu kumuwandiikira ne kooti zamuwandiikira nga njagala mediation tulabe kiki tusobola okukola. Anti yagamba Edikenzo Festival ekirowoozo kyali kiki gwe wagendayo ng'oyagala concert nakugamba njagala Edikenzo Festival gwe n'omugamba Edikenzo Festival kino nga kinene n'omugamba nonya linnya jimpe nfune erinnya. Nsaba mwami Musuuza n'abatulaba bakitegeere nti mwami Musuuza yakola concert obulamu bwe bwonna nze sewe saali. Era abantu bonna ba promoter bonna bakoze shows we saali nga sina bakujja. Sirowooza nti mwami Musuuza yalina obwongo obusobola okutandika ekintu n'akikola nga bwe nakikola. Kati lwaki teyakikoze lwaki kyamulemye lwaki ekyo abantu abazze abo si bantu ba festival bali mu kifaananyi kyammwe abalabi eyo si yali festival, that was a concert. Ensonga lwaki kyamulemye
era bwe bajja baŋŋamba baagala kukola concert nga concert zaabwe zino eza bulijjo ne mbagamba nze sobola concert kubanga nze ndi wa mikolo miki minene. The expense for concert ebeera nnene. Omuntu bw'ogenda okulabamu ssente z'ospendinga n'ebintu by'oteekamu zibeera ssente nnyingi n'ofunako akasente katono. But if you invest big, ogenda kusikiriza abantu bangi abasobola okujja ku mukolo gwo. Kyova olaba nga nayiiya kintu kya festival. Singa ye yali yakiyiiya yandibadde akikola nakati. Festival eyange yaliko ennyonyi 3. Festival eyange tekwali nnyo yali luddawo. Yaliwo emu. Ng'ejja ekola ki? Festival eyange yaliko ennyonyi 3. Festival yange yaliko embalaasi. Festival yange yaliko emmotoka enzimbe eza festival. Festival yange yaliko ebisenso ebintu bye balina okwambala. Yaliko ebyesuubo by'abaana. Yaliko zi bouncing castle abaana bagenda okuzannyira. Festival yange yali yakutandika ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 6 ogw'ekiro. It is so different. The concept is so different. So nze ebyange tebifaanana na bibye. Sirina buzibu na bintu by'engeri gy'abikolamu. Nze obuzibu bwange bwokka bwa mukolo gwange. Oba ye yabikoze mu ngeri gy'abikolamu, it is okay. Ayinza okuba ne right. Naye ekizibu yakoze Eddie Kenzo Festival etali ye. Naye yagamba towafiira wagenda n'ofunayo milioni 6 owasale. Sebo nga nsinzira ku kipapula kino olupapula lwennina obulungi lwensuubira nti mwami Musuuza aluyina. Olupapula lwaffe lwogera bulungi ne ku ssente n'engeri ki ze twali tulina okuzifunamu. Era olupapula lwaffe lulimu pointi ezigamba nti the first party is 100% responsible for soliciting for sponsorship of the event and shall solely handle the funds, if any, paid by the various sponsor. However, where the promoter fails to secure sponsorship, this shall not affect the mode of payment of the agreed consideration. Ebintu byetwogerako bino mwami Musuuza njagala nedda ne bwe kibanga tekyali kyo kuba kino kyajja mu kufiirwa naye olwedde endagaano olwedde ekugamba ssente zonna ezigenda okuva mu mukolo guno za Luba events era payment plan yo gy'oyina ku mukolo guno terikyuka. Era singa Luba events alemerera okufuna natafuna sponsor yadde n'omu natafuna ssente yadde n'ekikumi ayina okusasula ssente zo nga bwe zirina okukola ki okuba kitegeeza nti oyina okukayanira ssente zo nga bwe zirina okuba so sikayanira ssente z'abasponsor. Ffe twagendanga ne batukuba ebifaananyi ne basponsor ne tuteekako Edrisa Musuuza okupromotinga teriyo check n'emu yasasulwa Edrisa Musuuza ssente zonna zaalinga za Luba events. Basponsor bonna abo be mwalabanga ebifaananyi ne tukubanga kuliko Musuuza nange nyimiridde wali tuli oluvimbo ne kutewe nti Edrisa mu mukono tuli oluvimbo lwaffe oluvimbo olwo lwalinga lwa ssente zange kyenjagala okubeera kkiriya. Check ene yaddami yabeeranga mu Edrisa Musuuza naye nga ssente eza cash zange kubanga essente ezo zaali paid for okusinziira ku ndagaano yaffe kiri kkiriya bulungi wano. So kati saagala muntu akeera agambe nti baamuwa ssente egindi. Ekyokubiri ye akulaba ng'ow'omululu agamba wakozesa linnya lye fayiro ye okufuna ssente ezo milioni 6 okujja owasali musale. Saakozesa linnya lye kyonna ekintu kye nakozesa nze obuyinza bwange bwakozesa Eddie Kenzo Festival sikozesangako Edrisa Musuuza kufuna ssente tekibangawo. Ekintu kyonna ekyaliwo yali Eddie Kenzo Festival eyaani netosiimako ku milioni 6 okyayagala ssente ekisooka nze sifunangako milioni 6 simanyi yalumpa nze sebampa milioni 6 yakuwameka yamanyi alage we yalumpeera ayitoka okuba ayinawo we yalumpeera bakuwameka wamentuufu ekisooka tereze Kenzo bakuwameka terere wenzijaawo omuntu bw'oba ng'osuubudde kasooli n'oleeta kasooli wano abasuubuzi baffe abakasooli ne tumuteeka mu sitoowa yaffe n'etandika okubeera ng'ewumba ng'ekukula ng'eyiika. Abantu abatadde kasooli waffe mu sitoowa ne tukuba enduulu eri gavumenti nti bannange kasooli waffe avunda ayiika mutuyambe kasooli waffe aggwawo. Ne bagenda ne bakwata ssente ne bazituwa. Njagala ombuulire ggwe ssente zibeera za nannyini kasooli oba zibeera z'eri gye yamugula. Kasooli ali mu sitoowa avunda okubya enduulu kasooli wavunda bakuwadde ssente zibeera za nannyini kasooli oba zibeera z'oli gye yamugula. Nziraamu awo gwe kitegeeza omuntu osobola kusuubula kaba osobola kuwa ssente za kasooli afudde n'ozitwala gye wamugula kuba kitegeeza nti gye wamugula muyina tamuzi nga wasasulayo. Gye wamugula bayinza n'okuba bakyakubanja naye ate tekitta bbanja kasooli wone bw'aba afudde kitegeeza gye wamugula tebagenda mukusasulira osigala obanjibwa.
ekyo mukulu wange kyenjagala ategeere awantu awali endagano tebafunyizaawo mumwa oba oyina kuddayoka n'osoma bw'omala okusoma ne weddamu. Kati busaa zino kiki oyagala? Njagala ekisooka abayimbi bategeere nti ffe tuli bapromota ababatembeeta. Yafuna awaadi, yafuna erinnya, yafuna eggumu, yafuna buki, yafuna ebiki, ebyo byonna yabifuna Lwanze. Naye ate nga nze yafunye Lwanze. Nze yamupromoting okutuuka ku ekyo. Naye ate nze yamupromoting okutuuka ku ekyo yatuuse n'okuddira ekivulu ekyange neera n'akikola era Lwanze. N'afuna n'awaadi Lwanze. N'afuna ne ssente Lwanze. Gundi former CDF yamuwa ssente yampako yadde n'ennusu Lwanze. So nze kyenjagala abayimbi bategeere, njagala abayimbi bategeere nti bapromota nabo bayina ettafaali ddene gye bateekako okulaba nga batuuka we babeera. Era kyenjagala kitereere, njagala mwami Musuuza, eno issue si ya ssente naye eno issue gye tulimu ya buntu bulamu. Bw'obanga oyina ekiwandiiko, bw'obanga weesuubiza ne munno, bw'obanga mwatulako ne munywa kasoda mwenna nga twatuula obufo n'edirisa Musuuza, bino byonna nga tebinnabaawo, nga twatuula obufo, nga twali ebintu, nga ffenna twesuubiza. Naye bw'obanga munno afunye obuzibu ddala ekintu kye wamuwa bw'alina okujja ssente ze n'okikwata n'okimuggyako, awo oba otegerekesa erinnya lya Musuuza liba livuddeyo amakulu gaalyo. Eryo erinnya lye bamutumira ewaabwe mu kyalo e Masaka liba livuddeyo nti Musuuza omulimu gwe omukulu gwa kusuuza banne. Ne lwaki ovaayo nga wabulayo ennaku bbiri ekivulu kituuke omutwale mu kkooti? Navaayo dda. Sandirese na kivulu kino kubaawo nali navaayo dda naye nkugambye omuntu navaayo dda ne muyita twogerera sinze yavuddeyo. Era nze sinze bino yabyogedde. Era omuntu yabyogedde yeye kubanga era ne byawedde era yagenze mu mawulire n'agamba waliwo abamunoonya talaga amasimu, waliwo abaagala okumutta talaga amasimu, waliwo abamusindikira messages okumutta talaga amasimu, era ye yavuddeyo n'ateekawo embeera. Nayita mwami Musuuza bampita looya we bampita mu meeting ng'ekivulu kyakubaawo enkeera ne baŋŋamba jangu tuteese. Bwe twatuuka wali omwami oyo yantunulako n'annyimba. Bwe yamala okunyinyimba okumanyi n'anyinyimba. Bwe yamala okunyinyimba n'agamba abali mu meeting nti tumusonyi waaveewo kubanga ye ali emotional. N'agamba nti ye ali emotional. Simanyi emotional mu luzungu kikiri mu Luganda kikitegeeza. Naye ekyo kye kigambo kye yakozesa n'agamba nti ye kaveewo ali emotional ne tuteesa. Bwe twamala okuteesa nga tuvuddewo kirabika bye twateesa teyakkaanya nabyo. Nafuna abamu ku bali mu meeting ne baŋŋamba ebigambo bino. Omukulu agambye Ebya agambye bw'oba ogaanye agenda ku TV akaabe agambe nti akusupportinga people power era kyagenda kumala agisazeemu amala agenda afune ssente. Neewuunya nnyo bannange mazima ga Katonda okulaba Eddy Kenzo ng'akaaba walayi natya nga bye baŋŋambye jjo. Eddy Kenzo yamala n'akolamu bw'atyo omutwe n'akolamu bw'atyo baawo nga yeegamba ne Eddy Kenzo bino byenkola bintwalawa yamala n'asulikamu gaalubindi ndowooza ng'agamba Musuuza bino byenkola simanyi gye bintwala n'asikasikamu. Kumbe mission yali yakusolooza ye ssente gy'azijja amanyiyo ateekawo embeera avumaganyisa abalala abalinnyako ebigere atufujjako amalusu afune. No. Abayimbi ekyo kye mukola kikyamu. Nekirala Kenzo agamba nti abagenyi be yali invitinze okumuyimbirako okuva ebweru we Uganda waliwo basindikira message ngo bagamba bannaye temujja mu kivulu bagenda bakuba amacupa bisi byonna. Sigenda byogerako kuba sibimanyi. Lwaki wali okola ebintu ng'ebyo chopa? Sobola byogerako kuba sibimanyi. Sobola kwogera ku bintu bye simanyi. Sibimanyi nze sibimanyi kati nze mbyogereko ki. Bahamonaize bonna bagamba temujja mu kivulu. Yenzo bamuyita mu kkooti n'ekiwandiiko kimuyita mu kkooti kikino. Agamba tokimuwangako. Abirabira ku Facebook na ku internet. Boze birala bye twogera bye tuddamu nkooye. Bye tunatera okumaliriza. Nakulabye nawe okulokusa amaziga. Yabadde waliwo ebibuuzo omuntu bye weebuuza ku mutima eby'okumukumu. Naddala ffe abali mu industry eno. Mulimu omuntu akugamba nti oyagala kumutta nga toyina yadde n'akambe k'otambula nako. Nawavaayo omuntu omulala n'agamba nti oyo tebamusobola ayina emmundu ziboggola nga muntu.
nti alina eziboggola. Kenzo tebamusobola alina emmundu ziboggola nga muntu. N'otunuulira gwe Kenzo gwagamba nti oyagala kumutta. Ne ntunuulira Lubu lwa Moses gwe bagamba mbu njagala kumufiiriza. Ddala nga bw'oba okiraba kiri feya. Mwami Musuuza okwogera byayogera nga byogera Luba events yamutuusaawo wali. It is really so sad. Mwami Musuuza okubanga osobola okukola ebintu bino. Nze nsaba bw'aba maamawo, bw'aba kojjaawo, bw'aba abaana bo, tuula nabo balaga oluwandiiko lwe twawandiika banyumize emboozi gye twanyumyanga. Nze saakimanya nti nze siri nnyo wa famire ye. Banyumize emboozi gye twanyumyanga bajja kukubulira ekituufu ky'olina okukola ku nsonga eno. Kubanga gwe omulamu bwo bulinga ng'obugambo you so money minded. Ffenna tetwagala ssente. Obwongo bwo bwonna bukutte obulamu bwo ne bubuteeka ku ssente. Oyimirire mu kamera okaaba ofune ssente enkeera. Okonjera abantu ebigambo ofune ssente enkeera. Obulamu bwonna ssente zaabulya tetwagala ssente. I am not looking for money from Edirisa Musuuza. Owanatera okumaliriza. Okusanze mu ddwaliro obukuluma. Tumaliriza. Amaziga ge wakabi gakulumiza omutwe.